Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, atumaliriza mwenna abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Samikege mannya gange mwebale nnyo okubeera nga mwekuumira akuguno omukutu. YouTube channels nyingi, so obeera nga weesibira ku eno tujja kubeera nga tukuwa ekitiibwa lwa nsonga data wo buli kimu kikyo n'ebisigadde. So tukwebaza. Samikege mannya gange Roland Selwima ku kamera yatera okubaako n'etannaba kudda era ebintu byakwasaganya naye tumusabira ajja kubeera nga ate akomawo tubeere nga tutambuza ekintu. Yoshtech nga obalambulango bajja kuba bakuyamba mu bintu bya kompyuta, ebintu ebikwatagana ne tekinologiya byonna banoonyeeko. Datawo yabula, oyagala kompyuta ennungi, oyagala website app byonna banoonyeeko. Then Josam bo bali mu bintu bya ttaka na property. Ettaka ly'oyagala mu kibuga, oyagala bweru wa kibuga, oyagala lya kyapa, oyagala lya ndagaano, byonna Mukama waakusobozesezza obusobozi bwo we buli bajja okubeera nga bakuyambira. Bakubireko ojja kubeera ng'oyambibwa. Then ye JS akola ku bintu bya kujjanjaba, gw'alinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba omukyala, olina sukaali, ulcers, bikutawaanya, simanya skin rash, ebyo byonna ajja kubeera nga akuyamba skin eberengeddawo, especially ne baana abalina ensundo nga nnene ku mubiri, azijjako skin yo neeba nga ate eddawo bulungi. Kale video yange yasembayo nabagambako ku kintu ky'okuliisa abantu. Omwaka ogwedde twakikola, Mukama yatuyamba, twasobola okuliisa abantu, twakolayo ka shopping akatono naye twakola ka abantu 100. So this time round nkitandise mangu lwa nsonga twagala
kubisaamu times 2 tube nga tusobola okuliisa abantu 2 mu nnaku ezo kuludde esemba awo. Buli muntu twamubalidde emitwalo 5 ka shopping ke tukakole kaveewo. So gwali eyo osobola okubeera ng'otukwatizaako gwakiwulira n'oliisayo abantu 10, n'oliisayo abantu 2, n'oliisayo abantu 3, n'oliisayo abantu 2, gwe kibale bubazi 5 buli muntu tujja kuba tweyanziza. Nkiddamu gwe wekka akiwulira si byakukaka. Owulira ntokiwulira ng'okireka. So target yaffe y'abantu 2 this time round, naye tujja kugezaako ze tunaba tufunye by that time, obusobozi tunaba butusobosezza bye tujja oggula, naye target yaffe yakulisa abantu 10. Kale komyewo of course n'omukulu si mupya ku channel eno, Captain abadde atuwuzeeko, naye ekirungi kiri nti bwe tumunoonyaako ajja tateekawo nnyo mbeera ng'abalala abamu we bakola. So tumuleese tubeere nga tubaako bye tutaanya, tulabe nga twongera okuzimba omubiri gwa Kristo. Sebo wangise Mukama yebazo. Amina taata. Embulizaako ku bantu abo ne gy'obadde obulidde otugambe ekyo. Bana Unique Media nsanyusa ate okubeegattako kubeerako mu maaso gammwe nga tugabana ku bintu ku Bwakabaka bwa Katonda. Era Sami ne ttiimu yo mbeebaza okumpa omukisa guno. Amiina. Okwogerako eri abantu ba Katonda. Ate oli ayinza okuba nga andaba mulundi gusooka ku channel eno, kati nja kusookera mu bumpi nsooke neeyanjule. Yes sebo. Amannya mpitibwa Jonathan Mukata. Jonathan Mukata. Omulimu gwange mu Bwakabaka bwa Katonda ndi kapiteeni. Kapiteeni oba oyagala okukitegeera obulungi, Katonda bwe yateekateeka okusaanyaawo ensi n'amataba, yafunayo omusajja bamuyita Nuwa w'eryato n'amugamba azimbe eryato. Era amataba bwe gajja, ebyayingizibwa mu lyato byokka bye byawona. Kakati nange omulimu guno Mukama yagumpa ogwa kapiteeni, nti bwe namala senior 6 senior y'omukaaga, omuntu yaloota ng'afunidde omulimu ku mmeeri. Kirooto kitegeeza gwava eri Katonda. Era bwe nagenda mu myaka mitono nnyo, myaka nga 3, nali maze okusoma nga nfuuse kapiteeni. Senior 6. After senior 6. Nga nasomera Mombasa. Era nakolanga navuganga mmeeri ezo eza Railway, Kaawa, Pamba, Kabalega. Nakolayo emyaka 10. That was it. Nemala nengende Makerere nensomayo degree mu byobufuzi, political science ne public administration n'olulimi Olufaransa. So olumanyi? Ndumanyi, ndwogera. Kati njogera ennimi eziwerako, njogera Oluswayiri, luli lwennyini Olunyuvu olw'e Tanzania, njogera Olufaransa, buno njogera Oluganda, siri Muganda, njogera ennimi eziwerako. Kati n'ekyo kirabo kya buweereza. So kaakati Mukama n'aŋŋamba nti omulimu ogwo yagumpa ng'akabonero akalabwako akakiikirira omulimu gwange ogw'omwoyo ogw'Obwakabaka bwa Katonda. Kati Yesu baamubuuza abayigirizwa be nti ebintu bino obubonero bw'oyogerako nti bwe muliraba kino bwe muliraba kino nga mumanya nti naatera okukomawo, omwana w'omuntu anaatera okukola ki? Okukomawo. N'abagamba ne bamubuuza nti ddi? Yabagamba ne bamalayika mu ggulu tebamanyi okuggyako kitange, naye amazima mbagamba nti nga bwe kyali mu biseera ebya Nuuwa era bwe kijja okubeera. So kakati Nuuwa ekijja kiringa ekya Nuuwa, wali amataba agajja. So kati Mukama nze ndi Nuuwa ow'akaseera kano, nina ekintu kye ndi mu kuzimba. Era ndi muwandiisi w'ebitabo. Ebitabo byange bye lyato lya Nuuwa ery'ebiseera biri. Kati mpandiika bitabo ki? Nfuna okwolesebwa. Yesu
yampita nantwalako mu maaso ga kitaawe bino bw'oyogera abantu bakuyita mulalu naye nga bonna buba bubonero tulaba bubonero naye nga ekyolaba era bwe kityo bwe kibeera so nantwala mu maaso ga kitaawe nanfuula omujulizi wa Yesu kubanga kitaffe Katonda kitaffe kitaawe wa Yesu gwayita taata kitange ye yaŋŋamba nti obuyinza bwonna bwamuweebwa kati bw'oyinza okuba ng'osoma mu Bayibuli nga Yesu ayogera n'ogamba oba oli awo yalimba naye ate nze kitaawe ye yaŋŋamba kitegeeza ndi mujulizi wa Yesu nti obuyinza bwonna mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi bwamuweebwa kaakati nentumibwa okuleeta amazima mu nsi kubanga ebyaliwo byaliwo ne Katonda akyakola Bayibuli eyo gy'osoma ekisingayo okuba ekipya ekiri mu Bayibuli kyaliwo emyaka nga teginawera 10 wakale emyaka nga teginawera 7 nga Yesu amaze okugenda kyekipya kikyasinza okuba ekipya naye kati emyaka nga kumpi 12 Katonda azze akola naye tebiri mu Bayibuli yaffe biki ebibaddewo awo mu makkati awo tulaba eddiini ey'Obuyisiraamu ng'ejja oluvannyuma lw'emyaka 600 naye yavaawa abasiraamu batugamba nti omusajja amuyita Muhammadi yazaalibwa Saudi Arabia Mecca yakula Katonda n'amuyita ng'ayita mu oba kale malayika n'amukyalira si musajja nabbi kale kati katutwale story y'Obuyisiraamu nga bweri nabbi Muhammad yaliyo malayika Gabriel najja natandika okumuleetera Qur'an era Obuyisiraamu butambulira ku Qur'an ekitabo ekitukuvu naye tewali kiri wansi kiri ku nsi kye batanoonyerezaako kati okunoonyereza kulagira ddala nti omusajja Muhammad teyaliiyo Muhammad teyaliiyo saagala oyogera ebintu wana ate kakati nabbi olina kwogera mazima kujjako nga siri nabbi naye bwe mbanga ndi nabbi byenjogera bituufu tandika okuwuliriza kakati kiri bwe kityo olaba mu nsi muno bw'oba oyogera osomesa omuntu omusirusiru efuulu ate gwe akulabanga gwe musiru okitegeera naye omuntu omugezi awaayo okutu kubanga amagezi gava mu kuyiga Bayibuli yennyini egamba mu Hosea 4:6 nti abantu bange bazikirira lwa kubulwa kumanya so ekigenda okuzikiriza omwana w'omuntu kubulwa kumanya kati Katonda yennyini ataddewo okumanya ng'ayita mu bantu ayita omuntu nganze nandaga nti kino kiri bwe kiti naye omusiru tajja kwagala kuwuliriza ojja kulaba mu comments laba bwayasama avuddewo alinga alya biki omanye abantu beboogera kati bwe bwolaba comment awo otandikira okumanya amagezi g'omuntu oyo kubanga ye akulabanga omusiru lwaki kubanga ye kakati omugezi yenna wuliriza nkusaba oyongera okumpa akaseera kubanga ebintu bino biwanvu era obutambi tugenda kukola nga buwerako okusobola okujjayo omuntu oyo okusobola okujjayo kino ekintu kyenjogera kubanga kale katutwale Abayisiraamu be boogera Obuyisiraamu bugamba nti eddiini entuufu Katonda gye yassaawo ku nsi bwe Buyisiraamu era yeddiini ya Adamu ne Kaawa yeddiini ya Enoki yeddiini ya Nuwa abo bonna bannabbi baani b'Obuyisiraamu era baali basiraamu yeddiini ya Ibulayimu ya Isaka Yakobo Musa bonna ne Yesu yali musiraamu kusinziira ku Buyisiraamu Nabbi Isa kakati abannabbi abo bonna Nabbi Isa bonna afundikira nga bw'owandiika story n'okola phrase gyobaga nti conclusion nti Muhammad yakola ki yafundikira naye ensi kyetamanyi nti Muhammad teyalabwako muntu yenna wabwe atali musiraamu
ate ne bagamba nti Bayibuli eranga Muhammad. Era abasiraamu bangi ze bensisinkana bagamba mu Bayibuli yammwe yennyini eranga Muhammad. Kaakati Muhammad Bayibuli kubanga Bayibuli eyo yali abaana ba Isirayiri, biwandiiko by'abaana ba Isirayiri n'ebisuubizo byonna Mukama bye yakola yabisuubiza abaana ba Isirayiri. N'abagamba nja kubasindikira, nja kusindika nabbi ng'ono Musa. Agamba Musa nti alijja era aligaana okumuwuliriza ndimuwonereza. Agamba baana ba Isirayiri n'ebintu byonna ne bagamba ne Yesu naye yagamba ajja kusindikaani omuntu, kiri mu Yokaana 14. Anti nja kusindika oyo ajja emabega wange ajja kubabuulira amazima. Bwe batyo bagamba. Naye ate omuntu oyo bwajja teyalabikira Bayudaaya. Kisoboka? Kiki otegeeza teyalabikira Bayudaaya? Muhammad tewaliiwo kintu kyonna mu byafaayo kiraga nti Muhammad yaliyo. Tewali, kubanga omuntu okubaawo olaba Museveni yadde nga tanaba kujja mu buyinza. Sweden yali abeerayo, Tanzania yaliyo, Mozambique yaliyo ne Fronasa, yali amanyiddwa nga tanaba na kufuuka president waaki. Naye ku maanyi n'ekitiibwa kya Muhammad nga kye n'abanga n'emuliraanwa teyamulabako. Kakati ekyo kireeta suspicion. Lwaki? Ekyokubiri ndako captain. Kiki otegeeza nti teyasukka obankibuuze ntya, kiki otegeeza nti teyalabwako batali basiraamu? Kye sinaba kutegeera. Kaakati olaba wano kyentegeeza nti tulina President Museveni. Ffe nga Bannayuganda bakulembera tumumanyi era tujja kumuwandiikako, tujja kumwogerako. Naye alina okubanga ne Kenya wali amumanyi. Of course bamumanyi. Naye kati bw'onoonyereza mu byafaayo by'amawanga gonna ageetoolodde ebitundu Muhammad mwe yali, teriyo yadde akatonyeze full stop akakwata ku Muhammad nti baamulabako nti yakola bw'ati ne bw'ati. Byonna ebyogerwa ku Muhammad Bayisiraamu be batugamba, byogerwa Basiraamu. Nga naffe abalokole bwe twogera ku Yesu. Obusiraamu bwogera ku Yesu tebumwogerako. Abaroma bennyini boogera ku Yesu. Abayudaaya abatta Yesu bamwogerako. Era ekituwa obukakafu obujulizi nti ddala yaliyo. Emyaka 600 nga Muhammad tannaba kujja. So yaliwo before Muhammad. Yaliwo emyaka 600. Yaliwo before Nabi Muhammad. Bamwogerako. Ate nga teyafulumako Isirayiri. N'ono Muhammad gwe bagamba nti yawamba ebitundu yalwananga n'awamba n'akola ki n'alagira abantu babatte bakole batya. Tawandiikibwako Persia, Iran, ate nga ekimu ku ebyafaayo bya Iran tebyogera ku Muhammad, ebyafaayo by'Abaroma tebyogera ku Muhammad, ebyafaayo by'Abayudaaya tebyogera ku Muhammad, ate nga bye bitundu mwe yawangaalira. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Obusiraamu butandika naye tewaliiwo kiwandiiko kyonna yadde akabonero konna akogera ku Muhammad okutuusa nga wayiseewo emyaka 13. Tewaliiyo yadde full stop yadde koma eyogera ku Muhammad, Prophet Muhammad, okutuusa emyaka 13 ng'amaze okufa. So yafa? Ne wayitawo emyaka 13. Mu myaka egyo gyonna nga teri ayogera ku Muhammad. Tewaliiwo kawandiiko konna, tewaliiwo kantu konna yadde mu bintu byafaayo by'Obuyisiraamu byennyini ebyogera ku Muhammad okutuusa nga wayiseewo emyaka 13. Eyo point yakubiri. Ereeta buno question mark okugamba nti akati tudde kuba kale ku Abasiraamu bye boogera oba Obuyisiraamu kye byogera nti Muhammad yafundikira bannabbi. Kakati ne tugamba kale katujjewo Muhammad. Obusiraamu bwali butya nga Muhammad tannajja? Tebutandika naye. Watandika ne Adamu ne Hawa baali Basiraamu. Ibrahim yali Musiraamu. Okusinziira ku Buyisiraamu. Kati kale tutambulire ku bibye. Naye
bwe tugamba nti kale obusiraamu bwali butya nga Muhammad tanaba kujja anti bali bonna baali basiraamu abamusookawo kakati ne tutunuulira obuyisiraamu bwali butya nga Muhammad tanaba kujja tugenda okubikkula bwe tuti nga ebintu byonna by'Abayudaaya kapa nga byonna n'erinnya Muhammad nga gyeriri nga musajja nga kitegeeza Mezaaya mulokozi w'Abayudaaya. Mpulira bibyo mukapa naye yogera ebintu nga nze nina bwino kino ekitabo kiraba kino ekitabo 300 pages kiri ku ekyo kyokka n'ebirala ate nze ndi musajja muyivu amweskola siyinza kukola bintu bitaliiko biki kubanga enkya nja kugenda mu University of Stanford ngende Harvard in presenting ebintu bino ntandikidde wano wasami Unique Media naye ng'ekyodya kundaba ate toyinza kubanga abo n'aba PhD beetaaga information eno gye nkozesa kubanga tebagirina bino byenjogera kubanga ate okwange kubikkulirwa kwa Katonda teri amazima gava eri Katonda yekka kubanga nze Yesu yantwala mu maaso ga kitaawe n'angamba genda ogamba Abayisiraamu nti buli kye beetaaga buli kye bansaba kyakawasibwa Yesu Kristo awo we natandikira katoyagala bakkirize ebibyo naye gwe toyagala kukkiriza byabo bino tebiriimu kukkiriza oba kugaana wulira ekintu kye bayita okukkiriza kye ki kubanga bannaddiini bonna buli ali mu ddiini mukkiriza buli ali mu ddiini oba mu Katoliki oba mu Adventi oba muki mukkiriza naye omanyi nti okukkiriza kuba butamanya okkiriza ky'omanyi olina kukkiriza ky'omanyi siwe kiri okukkiriza n'okumanya byanjawulo kibitya kati gw'omanyi nze nga kapiteeni gwe kapiteeni kubanga mbadde naawe tukola naawe ebyenjogero bimanyi oli bwakubuuza omusajja gundi omumanyi ogamba amumanyi kubanga ondabyeko twogedde naawe naye singa ogenda onoonyumiza omuntu omulala atandabanga akkiriza bukkiriza ye mugambi kubanga talina bukakafu tamulabangako takolanga ki so okumanya kwe kuli Katonda kwayogerako nti ensi ezikirira lwakubula kumanya kati abantu bonna n'omusiraamu ampuliriza kusaawe akkiriza bukkiriza naye nga okukkiriza butamanya okukkiriza mulimu dawuti kati gokkiririza mu Yesu Kristo ani igwe no mumanyi kyekinjawula ku balala abalala bakkiriza bukkiriza ninze yantuma kisigiriza mumanyi manyi Katonda byenjogera mbimanyi kubanga biva ku nsibuko kati bwantuma Katonda ayogera ekigambo kimu gwe nojja n'okola ki ne Bayibuli gye bawandiika Katonda ekigambo teyawandiika buli kigambo kiri mu Bayibuli nti kimu ku kimu ku kimu ku kimu waliwo abasajja Mukama baga nti baali inspired n'omwoyo omutukuvu nga ye Mukama bwakugamba kino na kino first of all nze ndi researcher ndi muwandiisi wa project biki kati Mukama bwangamba ati genda ogamba Abasiraamu nti buli kye baagala kyakwasibwa Yesu Kristo soka wali ne weekuba kati ate olwo Muhammad kati awo otandikira n'ogamba kati olwo Muhammad ogenda okulaba ng'ekigambo Muhammad teyalina muntu kali kakiiko kaki kabasajja Abayudaaya ke kakola amateeka ke kawandika Qur'an ke kakola amatika ke kawandika hadisi bali bakayita Muhammad mulimi olw'Ebrania Muhammad ne bwogenda n'osaakinga genda ku Google oteekemu ekigambo Muhammad wajja kugamba kakiiko k'Abayudaaya kati ensi bwe yawuliranga Abayudaaya bakola akakiiko nja kuwa reason olaba Israeli teyankana yadde Buganda saizi yaayo naye kubye Iran Israeli egenda mu Iran emirundi nga 10 ekubye Iran ekubye Yemen ekubye Jordan ekubye Syria esanyizaawo Gaza ekubye buli omu lwaki kubanga bamanyi nti abantu bano basiraamu naye ekintu kye balimu eddiini gye balimu
eri fake bwe bakolera ekintu singa okugeza singa nve eri ne pistol nga nze njirina yange nze njiguze toy pistol nenkuwa nze manyi toy temuli yadde sasi gwe nobeera wano ng'okaala ng'ogamba ze nina pistol biki kati nze bwe eri n'omuggo omuntu ayinza okuva eri n'omuggo n'akukuba kale nze amanyi nja kuva eri n'omuggo nkukube weewuunye omusajja ono tatya tamanyi nti nina pistol kubanga manyi ky'olina kikwangala wono kijjiramu nze nga nakukubye dda omuggo yembiranye eri wakati wa Isirayiri n'amawanga g'Abayisiraamu ne bw'oyita otya mbu Allahu Akbar taliyo bali kiwaani ky'Abayudaaya senga ala yaliyo olowooza bali badde tabaako kyakola nkubuulira amazima ate kati awo oli mu kulumba bakkiriza bannabbi anti bakkiriza kati nze mbawa okumanya tewabeerangayo musajja eyazaalibwa Mecca wano Hijazi wano ku Red Sea nga yava e Mecca n'agenda e Madina n'awulira eddoboozi lya Katonda oba n'aleeta Qur'an byonna nsobola okubuulira from point A to point Z kye bitegeeza okugeza naye olina okugenda ewala mu byafaayo kyenvudde nkugamba nti n'aba PhD bino byetaaga abantu abasomako abasoma ebintu ebyo research kubanga wano omuntu ayinza obutabitegeera owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748935 Okay, munaatusonyiwa tukyusizzaamu musana gubadde mungi wali so ne twesanga nga tulina okukyusakyusa mu ka location okulaba nga tweyongereyo ne program kale kati Captain wanje ogambye nti nabbi teyaliyo Sami lwaki tuli wano twagala abantu bamanye amazima naye omuntu senga awulira ekigambo kimu n'akitwala nti kulumba ddiini ye aba tagenda kuwuliriza n'amazima aba tagenda kugafuna kakati mpuliddeko tubaddeko ku mikutu oli ng'agamba mwogere ku byammwe ebyawulakole eddiini z'abannammwe muziveeko era kye balenda okugamba nti kakati wano nsaasira omuntu omuddugavu alowooza nti ayina eddiini gwali eno ogamba nti Obuyisiraamu ddiini yo obwo butamanya anti tebuli wano wokka era si tebuli wano wokka era sigambye nti naye kati njogera n'abantu abaddugavu njogera Luganda njogera n'omunnauganda omuntu ategeera Oluganda nti nsaasidde oyo yenna ali eyo alowooza nti eddiini ey'Obuyisiraamu yo ey'Obukatoliki yo ey'Obwadiventi yo tomanyi gye yava era tomanyi bigifaako gw'oli okkiriza bukkiriza be bakugamba naye amazima togamanyi tomanyi byokkiriza kaakati lwaki interest ng'oggyeko okutumibwa okimanyi nti ekisinga okutta abantu mu nsi yonna ddiini y'Obuyisiraamu ekyo si kituufu that is not a fact eyo ndowooza yange I think statistics ozirina okuva mu January paka September mu nnaku 205 e Nigeria abasiraamu baali bakatta abantu abakristaayo Christians 7 nga bw'obalirira abasibe baterrorist buli lunaku anti kakati baterrorist nenga anti basiraamu ebiwandiiko bagamba baterrorist bakitegeeza Captain nze wenkera ku makya Sami nenzita walya netandika katugeze okutta abantu olw'okuba ndi mulokole nga bagamba abalokole batta abantu tobatta kubanga oli mulokole kati ne bali baterrorist bali batta Christians basiraamu batta bakristaayo bagoberezi ba Kristo Boko Haram ogiwulira njiwulira
simanyi nayo terrorist group sicho Islamic fundamentalist basigamye ku Buisiraamu. Lwaki batta Abakristaayo? Lwaki balumba kanisa abantu abali mu kanisa ne babatta? Maka g'Abakristaayo ge balumba ne babatta. Ate abajja bagamba Allahu Akbar. Omanyi meaning amakulu ga Allahu Akbar? Gwangamba Allahu omusiramu wa wano tamanyi. Bw'omubuuza Allahu Akbar kitegeeza tamanyi na kukiwandiika. It is Allahu. Ekigambo Allah teekako you. Kitegeeza Katonda waffe. Akbar. Our God is great. Katonda waffe yasinga. Katonda waffe yasinga. Owawa najja kugamba nti bagamba nti Katonda w'amaanyi. Naye bali kitegeeza Katonda waffe yasinga amaanyi. Kati bakulaga amaanyi ga Katonda waabwe nti asinga owuwo kubanga ajja kujja n'ekitala akube oba n'emmundu akutte owuwo aleme kuyamba. Takbir, 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 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abatemula abantu bonna ekyo kye bakola ki? Takbir chechi. Takbir chechi. Kwegamba ebanga summon. Summon ya jihad. Jihad kwegamba okulwanirira ki? Okulwanira Obuisiraamu, eddiini y'Obuisiraamu. So kaakati okimanyi nti ennaku 3 emabega lwabadde lwakusatu Mozambique Abasiraamu Al Ansar balumbye abantu Abakristaayo ne batema ku mitwe abantu 30. Ojjukira wane Congo mu Julai balumbe kanisa y'Abakatoliki ne batema ku bantu emitwe abantu 7. Ne olaba okwekalakaasa okuli e Bulaaya ne mu America okwa Palestine. Kiwulike kakitya nti amagye ga Isirairi galumbye Abapalestina ne babatemako emitwe abantu yadde 5 bwe bati. Olabe ekibeera mu nsi. Naye kakati wana abantu baffe kubanga battibwa ADF si Basiraamu. Ni abo balwanyisa gundi. Balwanyisa government yabo. Bagamba it is ICC Equatorial Region. ICC Equatorial Region. Province, bajeta province. Province ya ICC. Al-Qaeda. Era lwaki ADF balwana bagamba baagala kujja kufuga wano batewo sharia law kyekibalwanya. Sharia kitegeeza ki? Teeka amateeka g'Obuisiraamu. Uganda eberenga etambulira ku mateeka g'Obuisiraamu. So era bakwotinga sura za Qur'an. Sura 9 olunyiri lwa 29 egamba nti mubatte bonna we mubasanga. Qur'an sura 9:29 egamba eta nti kill them wherever you find them until they accept to become. Neka kati ekibuzo oli ayinza okubuuza nti captain amanyi Katonda amanyi Yesu era Yesu gwatuma. Lwaki Yesu amutuma by'Abasiraamu? Lwaki amulaga by'Abasiraamu? Lwaki amulaga by'amadiini malala Bakatuliki baaki? Lwaki tamulaga bya Bwakatonda ebibye ebyange azina ebibye ebya Katonda? Lwaki amulaga bya Allah, kyamulaga bya Bakatuliki, kyamulaga byaki? Kubanga nkwegendereza ngaye wanyonyodde mu ntandikwa your teachings zitambulira ku madiini na kujjayo mazima ku madiini gano. Anti Katonda ayinza okubuuza Katonda gwalaba, Yesu Kristo gwalaba, lwaki ate amulaga bitali bya Yesu Kristo, amulaga bya Allah? Kakati lwaki tamulaga bya Yesu? Katonda wange gwempeereza ye Katonda wa buli muntu. Eyatuma Yesu eyajja mu mubiri atulaga obwakabaka bwa Katonda. Eyatutuma mu Matayo 28 okuva 18 paka 2 n'atugamba nti mugende mu mawanga gonna mubafuula abayigirizwa. Buli aweereza Katonda omulimu guli ogwo kugenda mu mawanga kubafuula abayigirizwa. Amawanga kyeki? Zenzikiriza ez'enjawulo. Amawanga ge boogerako si kulinnya nnyonyi wano ogende Canada ogende ogambe nti ntambudde amawanga. No, eyo ogenda kukyala.
tolina nagwokyusizza naye eggwanga yegwe muliraanwa wange oli mu bukatuliki nze nenzija nenkugamba naye munnange okimanyi nti obukatuliki bwakyusa amateeka 10 amateeka 10 gennyini agali mu bayibuli original bible gaweebwa Musa abakatuliki bakyusa ne bajjamu etteeka eryokubiri erigamba litya nti temwekoleranga kifaananyi kyonna kintu kibumbe kyonna ekyefaananyiriza ekintu kyonna mu ggulu oba ku nsi oba wansi w'ensi n'okivunnamira n'okola ki n'okisinza abakatoliki mu bayibuli y'obukatoliki tekirimu baateekawo ki baalijjamu byonna kati ne bagenda ku tteeka ery'ekumi erigamba nti teweegombanga ne balyawulamu emirundi ebiri kati ery'omwenda ne bagamba teweegombanga muka munno ery'ekumi teweegombanga bintu bya munno naye nga liririmu titeweegombanga gasigale nga gali 10 naye nga liri balijjeemu lwaki kubanga business model ey'obukatuliki bifaananyi business model etya nti ze bayita relics ebisigalira eby'abantu abantu bagendayo ne batoola ssente nnyingi nnyo eziyimirizaawo ekkanisa ebifaananyi ebyo ebisiigesiige mu makathedro ne basirika eziri e Bulaaya emyaka 10 gabaddeyo bisoloza ssente abantu bava ebule n'ebweya okujja okulaba ebifaananyi ebyo naye ng'okuyingira wali ku gate basasula ssente ekintu kye bayita gundi indulgences indulgences kyo kino kyoga nti okusabira abafu manyi nti baawaayo ssente kyaleetebwa kuweebwangayo ssente waayo ssente omuntu wo eyafiira mu kibi tumusabire Mukama asobole okumuwa ekisa amuwa obulamu obutaggwaawo eyo business model ya kukola ssente obusapuli buli wali ku Christ the King Church obulaba busapuli biki bifaananyi byonna biri awo bakatoliki bali employed bakola ssente it is a business model kakate tojja kukola business ate ng'olina akawaayiro mu biwandiiko byo akakontagana ne business yo gy'okola so wokagiramu abantu wokagiramu kubanga oli ajjagamba naye batugaana okusinza ebifaananyi lwaki bw'oyingira mu nnyumba ya omukatuliki ekikwaniriza kifaananyi kya Bikira Maria nimbye bayibuli etugamba mu Revelation nti omubi bw'alijja alibatimba obufaananyi obubonero naye waliyo omukatuliki atalina sapuli oba omudaali oyo abeera nomino not practicing but every kitegeeza omubi yamutimba akabonero so that abeere n'agamba oyo wange ate ku ndagaano ey'omu ggulu buli alina endagaano ne sitaani Yesu tamukwatako mala kugikutuula n'ogyegaana abasiraamu balina wano sigida ya ku mubiri bambala enkuufiira bw'obuuza omuntu umusiraamu lwaki enkuufiira etegeeza ki nina Haji mukwano gwange namubuuza munaye enkufiira mwambala yaki Haji mulamba yagenda e Mecca era yaŋŋamba yagendako ne Idi Amin e Jeddah bakyalayo ng'akyali mulamu yaŋŋamba kino kitiibwa kya Katonda ne mubuuza nsobola okulunda embaata zange naye ngenda ne nzitunda nkeera ne ngenda ne ssente ku muzikiti ne ngula ekitiibwa kya Katonda ne nkyambala ku mutwe olaba obutamanya blind faith okukkiriza ekintu n'okikola naye nga tomanyi makulu gaakyo abantu bye balimu ebintu bino oba obyogera kapiteeni toba nakutya kubanga abantu nga bakambwe ku ddiini zaabwe ekyo kyenasoose okusangulawo ne ŋŋamba tewabaayo agamba nti eno ddiini yange okuggyako nga tomanyi okay kale nkituttewo ntyo kubano kale boogamba abatamanyi wogambira nti eno ddiini yange ye point starting point nti tomanyi okay kati nzikiriza bano be tutwala mbu tebamanyi nga bakambwe ennyo ku ddiini zaabwe ate nze otya bulira nze Sami kankubuulire kino Pastor Umaru bamuyira nze nkubuulira wano ndayira bwe mbanga kyenjogera kigambo kya Katonda teri ayinza kuntuusaako kintu kyonna okuggyako nga Mukama akikkiriza okuggyako nga nnimba naye kyenjogera bwe kiba nga kituufu ne bwontuusa mu maaso gaani akakkana bukakkanyi bw'ati abo baali bakola
olaba abantu bakola emirimu nga bafunamu interest nagifuulanga career n'asoma naye nga talina kigambo teyatumibwa nga nze bwe ntumiddwa okujjako nga nimba Sami nkubuulira ate teri nabbi yali atiddeko oyo taba nabbi kubanga nabbi okisookerwako olina okubeera okweteekateeka okufa kubanga kufa ensi tekolagana na mazima ga Katonda tutya kufa sitya kubanga mmanyi nti oyo eyantuma ajja kunwanirira ndi ku mulimu nkola mulimu gwe si gwange naye bwe mbanga njogera byange wano nonya ssente wali basanga naawo nga banniize sikulimba byoyogera ebintu nga bya bukambwe nnyo si bya bukambwe mazima okubuulira ekigambo kya Katonda tukibuulira n'amaanyi n'amazima mu byenjogedde ku bakatoliki nina kye nnimbye bayibuli y'obukatoliki amateeka 10 ag'obukatoliki it is research twogera kati sogera naawe Sami njogera n'oli awokyenga kyemmanyi njaga nkimanyi naye siri mukatoliki sibanko mukatoliki simanyi kiriyo ingalina mu kitabo amateeka 10 ag'abakatoliki ekikugira abantu okusinza ebifaananyi tekiriimu. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.